era tata n'omwana emize gifaanagana gye gimu oshegera kufunisa abaana babandi mbuto balekaawo oshegera tembawa buyambi kigenda alina omwana tamulabirira nakulabye ng'obyogera mu kavidiyo amuyina tamulabirira kati ye omuntu ng'omukulu yandibadde omusajja omukulu yandikubye n'agamba either ng'agamba ki ekiri makati wamu si kujja eno ku midiya kutandika kwasama bya kisiru byatamanyi musimanga ayagala sente twamulinda leeta oluto teyaluleeta amwesibaka ayagala kati gogamba yali enakola atya oshegera kale noono agamba musimanyanga yali ayagala sente mbuzi nali njagala sente za kola abortion simusaba nkokola sente za abortion nyenda tuukawo kuba ye mu kwogera kyo agamba wannimba namulimba ki nti nze wannimba ebigambo biwayogera mbu ye teyakugamba ko kola abortion gwe wali oyagala abortion si ye bwe yali nga ono wali omuwuliddeko omumanyi omujuwa nga gwe mulundi ogusookedde ddala chosen blood arese love jubilation concert ku Serena Hotel nga lumu Augusto wetegekere endonge kubanga amasanyalaze the magic of chosen blood live ono yali chosen ebyaddala wulira omwana mulenzi atambuza abakyala kannaginagi munamuwulira okuyingira VIP ticket emitwalo 10 emmeeza ya $3,000,000 tickets zisange ku Momo app Kampala Serena Hotel ndalumu August chosen blood live in love jubilation concert twagala bibebi mwe parading bidadi bijja kubategula twagala bibebi byakolamu sente birina birabika bulungi ntegeeza biruseke Pro Max biwagidwa right now app Roseform Zafa Music Agency Supremacy Lounge SM Tours and Travel Kagwira Sports Betting Venom Records na Yuga Tunes. Okay, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Mwana wa osinziro tulaba. Thank you very much. Nalinga meno sige nakuddamu kukola ko interview. Naye the reason watching njagade kukola ko interview olwaleero ziri bbiri. Actually ziri 3 ndowooza zitugenda oyitamu. Toyina mpisa. Sina mpisa. Yeah, kyekisookera ddala. Naye nga tetunagendayo. Katsoke mbagambe nti ayagala okugula ebintu e China bamuyita buy with Joseph. Buy with Joseph buli kimu kyagala China kiba kijja kutuuka wano e Kampala nga wokyagala esimu kweziri. Oyagala okugula motoka bagamba Sula Motors wano Makindi. Gukasatuka Makindi n'ogamba Sula Motors awe wamango bogenda kumufuna bulungi nnyo ku ekidda ku Entebbe Road. Ng'olese kidde ekibyene ku Salama Africa Oil then opposite abogenda kumufunako. Mbakubiriza mugende ku website ya Chalimuga sobola okubanga tukola charity misinde gwe mulundi ogwokubiri nga gigenda kubeerawo kuno gigenda kubeera London okugula kit ya mitwalo 2.5 sobola ogigula ku mitwalo 2.5 enamba kweziri okwo osobola okuziraba Chalimuga Teenage Cancer Run egenda kubeera UK ze $2 zoba ogenda okugula kit yo yokuddukiramu Nancy Kitaka we yuke nkutumiddeko nnyo yabirimu okulabanga sente zinava mtu bagenda kuleta kuwane mulago badonatingeko mu Cancer Institute then baguleko n'ebintu ebimu abaana ba cancer bateekeddwa okukolera nga games biki ebyo byonna weebiti benga tutambula tugenda bulungi mpola mpola. Yes, emisinde gyanga 3 August, don't forget. Soha, how are you? I'm fine. Uli bulungi. Abantu bagambe toyina mpisa. You do not have manners at all. How can you wake up no kwata Sezara onomukunkumuloti? What happened? Kisi ate obuzibu yaya ayasama nnyo. Segera sigenda kuvuma. Sigama nti kuvuma segera. Oli muntu mukulu kale wetu tenga Sezara. Byoyingira mbikwatirako wakali waliyo oli mutabani we ati mutabani we yaliyo yali ajjanga nkwana yaliyo bajja bonna anti yageno mutuuma erinnya yali asolo biyingira mutuma osegeera kikyakoledde kale mutabani we kyogamba ati dayasi kino kyamukoledde toyingira mu bintu bya family kutuuka ati kati tabingiramu lwaki abingiramu ate ongamba tisingira mbibye lwaki nsobi kiki yakoze kyogera bitamukwata yagambye eki oshegera simanga nesiba ku mutabani we simanga olubuto simanga biri awo kakyasi otategeere kikane muza kati omusajja omukulu ekimogeze ebyo nanga talina kyamanyi bimukwatirako
nali buchanga bibako nali kukubiddeko dasi. No. You have nali mukubiddeko. Simanyi watu mukubirako. Simanyi wa mukubirako. Oshegera. Simunonyangako. Tanonyangako ebyagamba musimanga namu twalinda leto gundi teyamuleta. Simanga we have money. Yagambya. Tuina sente. Sente. Oleka kubasereza mutabani. Ziriwa zaina. Bali dasi tuberemu amagezi ziriwa. Oyo mwana ali asula eri mu fufu. Oshegera. Yaliwa chicken. Yaliwa. Oshegera balekera okwetwala we have money tuina sente. Mama we see yagamati aina duweya. Yes, yeah, she has. Aina sente kyali musuzanga muka single room yetoyi yediro single room yetoyi yediro ye buli kimu. Yali akuuma bintu bye. Babiri wamu abitadde wamu bwati kyo nedda. Naye kuba bintu. Zawe akakantu ke kasizira okunsanyula ati bayina sente. But they do. Oliwa bagambye ina sente gula kyo kiwakano. Ziriwa. Bagenga bazimansa bwe bati. Hati kati awo nawo tuweyogera ko nti oyina sente oshegera nawo osiba osabiriza. Ani asabiriza. Oshegera kabe mutabani we naye tayina ne chicken sente azifunye kati. Oshegera. Bozi ngoya ganzije onja njabye ebyamanje ogere buli kimu tayina tebayina. No. Oyo chicken ayina sente buno busasula bwa apartment obo kyakulya ayina business ziriwa. Ziriwa nti alagent business yino nina business. Ejenzi jamu sente. No, TikTok account yemu that's business. Emeka bana bonna bakola sente ku TikTok kubani abo bonna. Shegera bayina kibalaga naga matawa imkoze busy. Kuvaako mmeka. Eze zisasula rent, ezigulako emmotoka ezikolako binene. Oshegera nga toyina business eyingizamu. Wabulanga nawe ovaawo. Bo wennyini tata we uyo yagamba. Chicken ye kenyini yagamba. Amulabye bukulu. Ani alabye bukulu? Oyo tata esimanga nambe mwalabye chicken bukulu. Ani yakyogera? Chicken kenyini nye yayogera amulabye bukulu. Ng'anyumiza gwe. No mubereyo nga muli mulaba ate mulamu kunyumya ku bantu baba. Size mpulira obusungu bwa. Mubereyo nga muli mu kitanda mu kunyumya ku bintu by'abantu. Omusajja sayina kwe wakitiibwe bitamukwatako. No, osezala omuwe ekitiibwa. No, not everyone agenda kujja sezaala nazaala fe tubayisaamu eggaali naawe. Si ogenda kujja kumanyira muntu mbuyo sezaala. Oshegera Museveni bamuyisaamu eggaali kati who is he? Temujawera dala basezala ekitiibwa. Nawe mpe ekitiibwa nkuwe ekitiibwa kyo sigala gy'oli nsigale gye ndi tombuukira. Oshegera ozoyogera ebisiru musimanyanga mbutwamulinda aleta olubuto amwesibako just amwagalako sente ziriwa nga naye asabiriza oyo nambeemu ate ogambe nti njagala sente asabiriza yali akusabyeko kale wogamba bwebyo era taata n'omwana emize gifaanagana gye gimu oshegera kufunisa abaana babandi mbuto balekaawo oshegera temubawa buyambi kikene alina omwana tamulabirira nakulabye ng'obyogera mu kavidiyo amuyina tamulabirira kati omanyi no I'm not creating a war here but kyenjagala okusaba si lutalo nakulabye mu kavidiyo ng'oyogera ebintu ebitakwatagana kati ekisooka nga towaddaani sezaalawo kitiibwa yakimpadde oyo musajja simuvumangako era ne comment wazirabye oyo musajja simuvumangako ne from nowhere amanyi kyekiri wakati no it was a question proposed ye omuntu ng'omukulu yandibadde omusajja omukulu yandikubye n'agamba either ng'agamba kyekiri makati wamu si kujja eno ku media kutandika kwasama bya kisiru byatamanyi musimanga ayagala sente twamulinda leto oluto teyaluleeta amwesibako ayagala kati gogamba yali enakola atya oshegera kale noono agamba musimanyanga yali ayagala sente mbuzi nali njagala sente za kola abortion simusaba nkokola sente za abortion nyena tuukawo kuba ye mukogera kyo agamba wanimba namulimba ki nti nze wanimba ebigambo biwayogera mbu ye teyakugamba ko kola abortion gwe wali oyagala abortion si ye bwe yali nga tayagala kola abortion sente ziriwa zagamba tukole tuti ne bwe tuti nanti yagamba mbu kasago wayogera ebya abortion n'agamba nze sente zange siziwayo kutta muntu era n'alekera okwogera naawe era takyegaana ne muno musimu mbiinamu temuli mu kigambo abortion oshegere ebagamba bagenda bagasimanga nze njagala erinnya teri kitinya no yagala nnyo obutaala si bakadibi tebefula nnyo bakadibi nti bamaanyi nnyo kigeni babamanyi ku TikTok tebamanyi nnyo tiwagira nti kiba naye bwe balikira kutwala obuyinja bwe batayina TikTok ye gundi kigeni ye founder wa kale yali atayagala mawulire ki ekyamugjayo moki kuye kale kujjayo nti abantu bamanyi nti kigeni ki ekyamugjayo nga tayagala mawulire kale n'oyo omusajja yegamba nti nambeemu kuba yabuukira buli kimu akabuukira bimeka
Kati oyagenda alabisa mutabani we mwana omuzadde okola tebyo ekyo byekisiru tuse ku stage oli mu olwokuba just nawe oyagala mawuli abantu okola bya kisiru kusa. Tubayisangamu eggaali. Omuntu oba oyagala omuntu akuwa ekitiibwa just respect yourself ebirala bigobererwe. Neze ogenda kuva eri ongambe simanyanga biki mba olwokuba just osezaala. Who said? Tubayisangamu eggaali abo naawe era gwe yes, nze sirina mpisa. Era nze wongambira ebyekisiru. Nsobola okuwa ekitiibwa naye obutandika ebyekisiru mbu ogenda kugamba tagenda kunziramu just because ndi sizaala we ndi nazaala we ndi kino kyali. Nakuyisizaamu eddala eggaali. Eze ndi muntu mukakkamu nnyo ky'oba omanya. Abukakkamu sina we mbulaba kati. Kuba kati otabuse. Binyiiza. Bandikira olutumbeera mbeera iza byange. Okyali lubuteera? Lulo luno dayasi. Mbuzi. Mbuziza kumanya. Ati omanyiza kati niyo mbuzi okyali tonekuza lulo. Kati gwalo yagala nambe mwakola atya. Kuwo gamye mbuno. Kede jali kwa simwagala ko buyambi. But still omwana aba wa tebinkwata ko sizalira ye. Oshegera aba yagala oba bilinya tebimwana aba tamwade linya solo dimwewiranze nganze. Gwe ngano oli muwangana. Nze nganze. No mwe abakazi nsobola wala ye nambe muso mu nambe mu omwana erinnya lye lyekikandi manya nti baye yeri soko mbuli erinnya lye lyekikali nambe mu kubira sezalawo mu gonjole ensonga nzendeka kati nkugambe ye nambe muri omanyi lyo kati mwana je ndio mu nambe mu ati wa mukika kyabo adata agenda mutuga nambe mu chicken yes chiwedde taina linnya lya kika agona galuzo namba emuli ya ekintu bwe bali mumye kati olaba yeddira ki chebeddira ate chebeddira beddira ki bamugobe kale mu kika bagambe siyo balaba amateeka we gajja kati golwachi watwala obuvunanyizibwa n'onoonya kusizaala okuba already obadde omanyi lwaki teyanoonya we yatukidde okwogera ebyo ekisiru nange yandinoonyezaako sinze ayina omumunoonya oli omu yeetaaga munne ddayaso neetaaga nkwetaaga naye neetaaga okyegera yani ati we yatukidde okwogera ebyo ekisiru naye yandinoonyezaako n'agamba buzibu ki naki buzibu ki oli wakati wo ne mutabani wange ne kati ate adize eri ayogera bya kisiru alaga musanyufu nnyo busimanga omwala yagala kubba biki eziriwa omwana abadde awo ng'akuba gundi na bulooka kikeni yennyini nga yali akuba bulooka nga temunaba namumanya yali luddawo ye yeefula nti alina ssente naye twakoowa mwana oshege omuntu akulaba bukulu wuyo omwana agamba tebamulabirira ng'akyali muto ne school fees tamanyi nambemuwe nti oba omwana yali asomera ssente bwesi ate kati atuukise akuze mutabani we bwe mbanga mulavu temwogeranga ku bantu balala wakati waba yabikugambe byo nga muli mulavu saagala ni tabingambako nawe okimanyi kikeni yali akuba bulooka talina kafaananyi kimaleka kulaga malaka anda gatonsiba mu bintu byabwe mbunange ekimanyi nakijja nekaze nakikugamze nakimanyira nti kikeni yali akuba bulooka ngenda bilet ate zikati ate kenaize ngenda kujja buli kimu omanyiye omuntu omusanga walotandikuddeko like egundi ki enjuki ng'osanze ziri mu mirembe n'ozikubamu ejjinja ng'oba ozitankudde yes kati abo bantankudde kikeni talina buzibu talina kyeyayogedde ate interview gye yakola naye ng'ayogera ebyekisiru by the way okitegeera omuntu omukulu musimanga okuva mu interview ankubira sikwata gwani who are you olaga gwe oyagala ennyo mbuuze njagala ennyo sigimukubira nko naye era agenda kukiraba we bagenda amateeka tugenda mu mateeka kankubuuliza tokutiisatiisa si kutiisatiisa anti balaga bayinamu so hayo levo togitukako ey'okutiisatiisa nedda bagambye bayinamu kati ate gwe kyowakanya iye kati tulabe naye buli muntu afuna olubuto lwa nsonga ze kati gwe wafuna olubuto ng'oyagala kubba ssente z'abantu ziriwa yakapa mmeka kale ati walaba tebazikwanoga akufuna olubuto obabbe baliwa nabo beeremeredde ate nkugamba nti zakuba oyo mwana yakatandika beera bulungi mwana biki byobugamba nti njagala kubba ssente ze Recently yakatandika n'ebintu bya apartment tata mu apartment na malai na mwaka mulamba kaki yemwe wanisa nti bayinamu
Omugagga teyeyogerera sente zeyogerera zokka. Hamu ayogere ki? Oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda. Kati omanyi ennono za Buganda Asaga kumanya ennono zikola nga nawe olina ennono zo. Sezala si yani osimanga Sezala si yani ngambe bwatyo shegera. Era we yangambe nange ninga kamwe. Tolaba Sezala wo mukamwa. Nange tandaba mukamwa. Chechiba mukola chechiba kimulamisa mukange. Ati kati ye ateekeddwa kuba ye ejoli oba mwana. Nebyo tebabiwandiika wa. Anti joli gwe ye jali oli mwana jali. Anti kati yandipadde okubuulirira kuba ngazala wase kabi yayogedde bya kisiru shegere Sezala doduka mtu amulinda leto omwana simanga twali teyagana myamuleta yali anonyeza kunangamba this and this wacha asabu kabi atamanyi ebyo yayogera kati omwana bwajja nakola dde enga agenda kwogera kinga yamajja mazo kwogera nga batandikirawo kubuulirwa abategeeza ngati antu fena tumazogera tujja tandikirawo nze sigenda basi abadde n'ekikumi n'ekya kati omwana ogenda mubeezaawo oti olubuto ate mbeerawo nti yandabirira bebandabirira ate waliyo kimye ssente kitegeeza tolinaamu sikimangako ku ssente oshegeera fayini zizo okuba tezaaliwo nali manyira we zitezaaliwo nga manyi omuntu asobola okulabirira oshegeera n'omugamba this and this n'amanya oshegeera tebayina okusooka wali olowooza balina si kusooka era nkimutabe tebabeeranko na ssente ti omuntu kigenda akwata akakadde akakuwe nekigenda akuwa ssente meka newe ziba ntono naye abadde akuwa tukkirize nti abadde akuwa soke tukkirize ekyo Emeka jasirwa kuba nti ogamba nti omuntu laavu ekusiba amaaso ogamba nti laavu nti omuntu abadde akuwaayo Emeka yakuwa ssente za kapiru wa kamera emitwalo 10 ate zaali za piru neguba mutwalo mutuweerabira eyo si ensonga oshegera ddala anti wongamba nti no tukkirize nti yali akuwa ku ssente Emeka bwaba wasule ngana ovayo omuntu nogamba nti omuntu mwadde bwaba wasule uwe wali akusibula n'akuwa emitwalo 10 vale basibulira obwerere sakamira kati awo onolaba ensobi gye wakola gwe butamira piru yevuddeko bino byonna n'okubanga bakugamba wali okimye ssente kubba singa wamira piru singa byonna tebiriiwo okitegeera kyegamba ate n'ekyokuwira olaba kibaga nti akaddanyuma kassa mwekyawo ogwasooka n'owulya ng'omumisinga n'oddayo ani yanoonya muneze yamunoonya oba yanoonya bwandiganye kyo kibagamba nti akaddanyuma katta anyways ogwokubiri wavaayo naye ono era mwana abawammwe Katonda alina ensonga lwaki kati olaba ebisa ebisinga abaati oba bavuka batyavunaanyizibwa omanyi abaana byakafunisa embuto ate ogenda yeeyo ate obusungu tebukwogeza ebyo si kugendayo mwana ebinyiiza okitegeera ngera akola dda sembwe si kuwaayiriza nfuna wano gwenkubira naye nga nekikeni kennyini amumanyi nedda ate okubira bantu mwana okitegeera bagenda atandika kukola ebyo bya kisiro kanyaga bafunyisa abaana babadde embuto n'abagisaamu nze kale nyiza okuba neesobola ne buli obwana bwebakako obuteesobola kaba kakimyeyo ki ate kakimyeyo ki oli muntu mukulu mwana dayaso okitegeera kabuli oba okalabe nti katukagambe okagambe mwana totewerabira ki piiru kapiiru oba okagule okakamirira awo kitegeeza naye balina ogigula ogimirira awo ano nze ndi muntu mukulu nze sikwefaako kati omwana ali obwana buto kikeno okitegeera ali obwana obuto kiba beta oba omanyi obudiringanya obwo bwana obuto genda ogula kati nga wagula buki buno obwekebeza siriimu abulina buti okitegeera afa ku bulamu bwe afa ku bulamu bwe kati aba alina okukola birina okugoberegana okitegeera kwe kugula akakebera kwe kugula akapiiro buli akakebera kagenda ne kapiiro so abere ne package nga bitale mu package kuba alina bwe buti obukebera siriimu buti kati alina oteekako wano bwa siriimu tokigeza nnyo kati kino kitegeeza ate kitegeeza nti agulira mu bulk bando kati nabuli bwino beerawo kati omwana wavaayo nga mugamanyi kwata okamirirawo obuteewala bizibu bineeno shegera koza afunyisiza abandi abaana bandi embuto ne bazijjamu oshegeera ate oba olisikinza obulamu bwo oba okoze eki mwatokiza oba olisikinza obulamu bwo shegera not everyone agenda kujjamu olubuto kulikayo ku show
Fantastic show. Naliyo navayo. Webale kusupportinga mwami. Nze sina katima kabyo. Isina bansaga amatu naliyo. Nali ngenze kugundi. Bomba shichali wange. Oshegera kati bomba. Bomba shono wa wrestling. Yes, wa wrestling. Chali wange. Kati nangamba. Kati nali awo nangamba so hamwana. Twinayo ka table. Boba li fine so to joininga. Na isina byakola. Inze ngeze ngaze wachali wange. Ngeze kujuza table ya bombashi. Si kujuza just nga chali wange bombashi kutebe batsage nati ngeze kusupportingani. Chicken. Nete bakuwanjula nti bebe olubuto olujja. Omwanjula yizo ayanjula omwe abanafirwa abantu 10. Kichotegeeza. Don't tell me. Nida. Achikolo omanyiso bote owayiriza tugenda okuva mu interview eri ngo wayogedde birala noli ayogera birala kati lisaawe eno kati kichotegeeza nti no ayanjula omunafiirwa 10. Okitegedde ate mmale gamba nti ki ayanjula omunafiirwa 10 kati awo mukizimbe bwali mubameka kati awo ku show wali leko unayanjira nti ono kalaba girlfriend wange bamukyala wange babiki kati ayanjula omunafiirwa 10 ayina bangi wale bwana wene yule wakazi wachikeli wale ebyambi bisekerwa ze kati ensinjira wabula binaye nesente zo wafunyeko ezani kugundi get collection zavude mu kivulu bakuwadde nganze naye tatabu takera nko nakubuza why kuva yena takera na ine ibanaye anyway kati oluto terumuyoya oluto terumuyoya aha oluto lumanye nakuyaro munnaye kibula tebisola namuyoya kati okumenya onokola otyo onokola otyo okumenya mwanchi baito kumenya asichimaye soko kingambe andi kati omukazi wabeera olubuto nga ali mu periods ezokutuuka okuzaala awo tuwadze wange tekigenda soboka naawe bawa alina omwebaka kaso asobole okuzaala obulungi era wogera ne mu ddwaliro actually mu ddwaliro bakurecommendinga to have regular sex osobole okubanga ogaziwe bulungi ozaale bulungi era abasinga bona abasinga abakola ekyo ne ku kiso tebagenda badelivaringa bulungi awo kibasooka tuteesa ne mugamba nga just musawo yatutumye kyamwagala okyawuliragala okwegatta ku mwana w'abantu so okyagala okwegatta nawe ne that musawo ongambye musawo ba recommending ate abatakutumye kiba recommend ze mugamba musawo yangambye this and this yangomenye nga kisoboka musawo nga yangambye era musawo n'olagga message musawo yagambye nze mbadde saagala musawo naye nga ye musawo yagambye tukole ugatte kati ate waliyo naye kumala ekizadde kyo kimanyi musawo nga era yayogedde ekyo kya buwangwa ate ekyo kiba kigenda soboka naye nze kubuulire ndikoze naye bagenda kunvuma naye abaana bavuma bagenda kunvumira bwereere naye banidesiga okundekamu artist kafyuta k'ennyindo nga bavuma ennyindo kale ekintu ekyo kinnuma ennyindo yabaaki simanyi gwolaba ennyindo yange dasi yabaaki bavuma ennyindo waliwo yangambye musimanga ennyindo ogikozesa ku tiktok koko oba like ogikozesanga as a content ennyindo bw'ogikozesa as a content yabaaki ennyindo yabaaki ate asobola abayaka akayindo kanga kasongola ate batuufu kuba kati alirawo tasa okwewaliza kati eyo yasongola naba tiyasongola si yali ennene nti oba kiki si ennene kituufu naye teyasongola ekyokusongola kireke gwe kiki bakyasinza okuvuma nekikunyiiza nnyindo mbuki bonnene ati kati ebisa bisinga abakazi beemu tennyindo ng'omwana akulira mu nnyindo eyo nani kisinzira genda gy'ogenda kuzaala mwana ki waliwo abazimbye ebigere waliwo abazimbye ennyindo kati gwe batandikidde ku nnyindo naye nga naye nga njagala weetondere sezaalawo what you doing is not good what you did is not good bw'aba yakoze ensobi n'akyogera mu kamera kati gwe ate at least wandimunoonyeza ng'omuntu
Atenze watasobodde kunoonya atenze munonye dasi mubamu ebitunga byolanga jasi byansi oshegera weyagenza okwogerera ekyo yadde alina kyakula ki so tosobola kubako obanga tewe wakitiibwa atenze osuubire nkikuwe era wotewa kitiibwa era nange nja kikwambula. I can't say sorry for what? For the Sezala to omwanika olina ebigambo biweyogedde mulinga alina okungamba sorry ku kye nayogedde otherwise nange ne mugamba sorry ne twesonyiwa. Sawa zirimeka kitegeera ddala nedda sikitegeera. No need of sorry. Kati omwana onoomuzaala otyo omugambe nti oyo taatawo wamanyanga ono yeseza ye jjajjaawo olaba nko bwe bayisangamu n'empi bannazaala babaani oli naamuyisaamu empi abo ono baana babakubira ddala naye biki byonyumya ti oza wano just because Sezaala ne wobeerawo nze n'onvumirawo nange nkuvumirawo n'empi bayisangamu n'empi oba ogenze wala anti naye aba agenze wala lwaki oba ogenda munno wala Shagira. Respect each other. Bumwewe ekitiibwa buli omu si kufambo just olwokuba olina amayinja ogenda kulinnya ku muntu mboba just oli bwoti ne bwoti osubira abantu bagenda kuvunamira no. Kitegeera. I felt so bad nga ndaba video ngo gitadde ku gundi. I know. Neta ina kyama nchi yayogedde kyali kimuvumya tuka. Gwe gitula girabe yonna. Male gikuteerako wano. Eye yayogedde. Yes. Data. Male manyisa agala nnyo. By the kupano nali. Kanumye no bambi nenga ono musajja bambi abukira buli kimu. Sayogera na sirika awo nengambo wahi. Era ito ina kyosobola kwogera. Siri wa kika kya Kigira. Gwa yingira mu kika. Kale kandabe omwana wamugira wabaga matiki. Ate yalina omutuuma ennyo kata n'amutuuma ate ne watamutuuma naawe. Naye bwe tulaba kimuka tekiriyo eri omwana atabuse naawe eno muka mwana otabuse kati musandwich nze taata ne Sezaala kyokka mugenda muzzukulu teyajjanga ekigendererwa kirubuto ayagala mu sente zijjamu olubuto chicken namugamba nze sikwata sente zange waka savings no ka saving teyajjanga ekigendererwa kirubuto ayagala mu sente zijjamu olubuto chicken namugamba nze sikwata sente zange kuzitisa muntu okiwulira oba manyi nti olina olubuto jangu liita olubuto yaluleeta kati yaluleeta kati gwe tolabaawo nti yali amwesibako bwesibi wagala kufunayo kasente yaluleeta weyakimanyi ate nga musanyufu yenna ate ayina omukazi obukwamanya engeri gye bukwatamu senga obuko bwali bukwata senga watu bwamukwata dda nadduka mwana muwulire naye kakati kumera kuba Katonda yabatonda mwalwawo okufuna ku kasente baali baavu nnyo olifuna sente ng'okyali mwana muto ojja kulaba bikibeera beba abajja nga bakwesibako buli kaseera omwana wo baali bamwesibako buli kitu bikibeera kati ndowooza olaba nga lwaki tovuma oyo nodda ne mukati omuntu alina olubuto lwaki tabuleeta oyo yakola interview kuba nti kyali mukola namba emu ng'omuzadde kyekituufu n'abaganda bagamba nti azaala ekibi akiwongerera naye omwana kyali ekibi era sinagamba ngambye omanyi ono sakozi waliwo engero ng'abantu abasinga bazivunula bubi baga nti azaala ekibi akiwongera naye ate chicken yavaayo nakkiriza naga nti omukazi nalabako interview oba nagirana wa dayasi n'agamba n'agamba era n'ekizibu ekiriwo nti nagiraba wuwo n'agamba omuwala ekimusumbu alina obutalaga nnyo okulabikira mu mawulire kakati naye olw'okuba nti namba emu musajja muzadde kati ate nze ebigo bya chicken mamba bimenyawo n'enzikiriza ebyataata naye ate obimenyawo otya nga chicken asuse emyaka 18 yetegeerera bw'aba avuddeyo n'agakuba nambe mukyasoose tebamuleeteranga muki kati bw'aba avuddeyo n'agamba nti omwana oyo twali twogera tumugamba tuzaale yagenda owira ng'ali lubuto
ate munganti ono amweganye omuwala yali amwesibako mpozi interview ekikeni mwagibuusa kale ndowooza nga mwesibako mukwano gwe mulire mwebaza gundi ani mwebaza chicken olwa fantastic show ye abantu babiri kawedde bamujjako kakati omuntu abeera kitegeera kati mwena gwe kiki ekyakuluma mwesibako waliyo weeyogeza kyo kikulaga nti mwesibako kati amanyi ki nti nasuze naye okweyomeyogezo gye nti mwesiba kandi gwe neesibako no kwe kusabuka asabuka omusajja oyo asabuka amanye waakoma saagala ovuule muntu yakola lubuto nze bonna ali kati bonna sobevugira bonna sobavuula saagala zikamanyiro naawe then just because you are the father of my kid nakutwala bwe nti nedda mukwano no sigambe nti mutwale bwoti naye ate muwe ekitiibwa nti ye taata w'omwana wo ekitiibwa kyamu naawe ate oli ye jjajja w'omwana wo kati ate be bagenda omutuuma erinnya balekeyo nkuge nja mutuma namba emu omwana ebyebebiseka saagala kuseka kati gwe obadde okera otya gwe omutuuma erinnya namba emu kuki ate kuki kale kati no dasi bafuna mulalu okitegeera omuntu gw'omuletera okuba omulalu bamanya buno obwana obuwala bukola nze oba olinya y'amagye naawe nze tonkolako bya kisiru era bagamba nti jaga amawulire nagenda okujja mu mawulire mwala nga bya kisiru okitegeera kati nze bwefuna namba emu tukubire mwogere mwogere nga yes oli ready okureconcilinga nabo tuze omwana abo mubawe bakole bali badde mu muntu alobawa kola DNA yabwe ye ne muntu bakolera mu DNA ne baba bagala kati bajje bagikole DNA ey'omulubuto balekera okwogera kati awuzabike waliwo comment yaje n'agamba mbuno nali mekikinike nti muggwa kwekwanisa bu vaccine kati ko kawulire si buli omuti just because oli vaccine bwe wagenda kwebakako no lwaki saazifuna dda omanya abayimbi abanene benkoze nabo okitegeera lwaki siva enembukira nti Jose Chameleone Fik Fameka okitegeera why siri mulalu okitegeera era omanyi omuntu w'oluto nti why nze by that time naye siri mu relationship yo nawe nabirani nekike naye akimanyi okitegeera yali waddemu okugamba nti si wange okitegeera koza amanyi nno ate ekigenda ebisa ebisinga yogera amazima amanyi nno ne yes okitegeera tikati onaabuukayo sezambo obuuka oyogera biti tomanyija bintu by'abantu ate obukayo mbo wamwesibako amanyi ki nti yanneesibako jesi mu bantu bakulu kwebuza magezi nakwewa bitiibwa bye batayina ekitiibwa alina kuye nga yaba mumanyi si kunze okatugwa omumayi kuba olisizaalawo kikakataka tomumanya n'okusinga abalala tebigenda kukola respect me I respect you ye gwe wali mu show ng'otudde wagiraba otya nga gundi sage yali ku byabowa naawe kasasiro mwene sigamba bya show yonna togera kuba show ya baawo gwe ate byanyuma amazima gabeere mazima microphone wezivaako mwongeze saundi ate saundi avaddeko ate ono aba ayogera omuyimbi n'ayingirawo ate bali ku show omuyimbi ayingiddeko kagamba onobuuza kati kuwabo bonna aliwo omuyimbi tewe stressinga nnyo manyi lwaki olubuto lujavaamu oba ojazaala omwana omulema mpozi baganyena zaala kaana akayombi waliwo omwana yagamba mu komenti tozaala omwana nga alina ennyindo bwetyo ennyindo bambi kakoze kalaba so n'ekibuto kigeze obuva kulya ize kwatako obenaku zino ndokwatako lwange ndeka nvaako tusya nkwate ate ku lubuto lwa kikeni oli aba musawo n'ekikeni we bateekeddwa era olina okugenda muteekeko obugere saga muleete omwana nga amaaso gandali olw'okuba muyombayomba ebitakwatagana ddayo mubumbe omwana awere ate okumanyanga kati ate ngenda muzaala
ngenda muzaala tabi mbadde ka ngambo bakanje mu biki naye kati era ekirozi kitujjamu kyaluyina kyaki nali nkirina ngambo waya titatawo omwana biki ate kati nayo ngenda kumuzaala kabogere bavume bakole batya toshangu nga mu family ogenze n'ofumbirwa family nanga abantu tebakwagala bamulamu baani bonna Berawo bagenda butakwagala Promax kati Promax yes kuba kati bakulabyeko mu kamera ga siyo yalabisa mutabani togenda kwagalwa balekeyo ewaffe banjagala kisegeera ne baba afudde so muzike waffe atotuuka waawo ebe twakala kati ete yamulabirira teyakula ani oyo nambe mute yalabirira chicken teyakula era yamulabirira teyamulabirira omwana wavirayo na maleka kunonyeza omwana kenyini agamba onjagadde ndi bukulu ndabye bukulu oshegera nonjagala okuba nkuze teyamulabirira era ne kushawo nyinyi bayogera nambe mute yalabirira chicken kati michi yogera teyakula muba muna we bitubye mutijisa ate abana baleti akugendera mu yo step yo no chicken ngabo yakula nennyina no wange wajjo kula kati naye nze saakula ne mama wange kati omwana wako le show nze nakula ne tata wange nakula mama wange simulabyeko nga simanyi bwafaanana ne jali namulabe bukulu waneno oshegera nenga tata wange yakula nange mwezadde mmwe nanga muina challenges ezimu ate watu ina mbyo nyambo simanga na just ovukuo abusing nambemu butogenda poza mukoli mira anti omuzadde asobola okwogera ekigambo muzadde nawe abyogere ku mutabani we byebinyiza not me oshegera nze kwera yes paka ku myaka emeka paka we nkuze katikati nze mama wange mutegedde myaka 2 emabega okumulako face to face nti mulabe mama wange yono mulabe myaka ejja kati bino n'ebintu bye byekiwala tatawo yakubuliranga nakula ne senga nga okula nange ntu ngenze ko wasenga sister wangu ebichi era nga nkula ngo olaba nti omwana biki kati bato ina kyo ngamba na kati chicken nangama yakula nani ne mama we teyakula saakula wakula ne tatawo chicken bye bimuli mama tata kati ate ne muzala nambe musiyage no bera naye period ya ina sirika kuna siba ko mumwagwe namanya nakita mwagwe na kwogera tobali sola gusiba challenge muzifaanaganya naye kati omwana yate temumuteeka mwoyo rubbish wa ate rubbish oyo mwana abeere waffe tabonaabona dhani ate kuba kikene muzata agenda kula naye ate rach kati atamwe bamama baba ate bakuboyo bamama be abato kitegeeza bangi enazo okuvoola enavaano ku interview siogerangako naye siogerangako naye tetudanga mukwogera era yabeera eyo yakimanye nti omwana gyali naye olina ebintu badde oyogera mu vidiyo yo ng'owaayiriza ate biki sokodde vidiyo gye wakoze kimu ku kimu nkumenyere nti kino wadde olimba leeta vidiyo gye wakoze dasi sokoleete gendayo kugundi kitokanje sigete kye nawaayiriza anti leeta giteekeko nze nina kinjagala okulaga nga nkugamba nti awo walimbye kati gwe tolabaawo nti era mwesibako bwesibi kukagenda nali njagala kumugya mu ssente ziriba zaalina bwesibu gwayasama byotamanyi sente sizala wamuvumye okwasama abantu bamulikira okubuukira tabakwatako segera oli musajja mukulu weewummuzeeko oswaza mutabani wo oli kitaawe tamuswaza buli kimu n'ebitakwataganakwasama anti awo yafuna ebibye ekyo kibaga sizala yafuna ebibye omanyi ekikene abaana bafunisiza embuto kino leka kulimba leka nfune gwe mbakubira batawera na babiri bw'oba olina obusungu ate saagala obugatte mu kintu kyabe kikeni ennyini abamanyi malebogera mbuno omanyi abana b'abandi bafunisiza embuto oyo mwana bamuyita oyo mwana bamuyita Ana yali amusibisiza nako just lwa lubuto Ana gyali omwana kikeni yamufunisa olubuto yali amusibye ku kikeni ebisaga yonna agimanyi male mukubira sigamba nti ki even kikeni omukubira namugira Ana kenyini kale namukubira oyagala ne Ana amale kujja kola interview nti yafunisa olubuto oshegera biro sirimba zokutambula emotoka n'enkuba abo abaana yabafunisa emito bambi nakola ki era ezo saga ebyekisiru mwana amanya bane alinayo n'omwana mumulabirira omwana
omwana tamuwa buyambi. N'ekyo omwana sikiwuliranga. Hey, anti ze kati ze kimanya ate naye akimanya. Muyina omwana muwala. Mulabirira. Nze agenda n'omugamba omwana ki? Omwana mbeera naye ogwo guba musaayi gwo. Mbuuza. Mwana tonyogeza bingi. Kywa nangaye. Ekitegeeza kwogera kwera step mother omulungi. Ogera kwera step mother. Tesaga sigenda mufumbirwa. Okitegera ze ngenda beera n'omwana ngese wa mufumbirwa. Naye toddamu fuma namba emu nkwegayiridde. Mwagala ku ssente mmeka z'ayina ye mmeka nawe z'olina okujjako okusabiriza abanze kisajja gwe tuddamu kundesabira. Ani yavuga nti namba emu asabiriza? Yes. Oli Sezaalawo gw'ovuma otyo okumutuusa ku ekyo. Tasabiriza. Tasabiriza nkumula mwe nagenda agamba soko ntereka ogundi w'ekinyamba biki. Ng'agamba ani? Ndeka. Ekyanda gwe. Wabadde tosinika. Biduduma. Yasamira abalala nze neesobola. Oshegera weyagala byalota tujja tutandika kubijja kugwira mu mateeka nti. Ensi esinga abantu abamu banyuma basirise. Musajja gw'oswaza bwoti wamuswaziza ku stage wamuswaziza n'omulabisa n'otalabisa mu. Kyokka kushiwa lwaki towagenda n'ogamba Sezaala toswaza mutabani wo. Nze ate ebyali binkwatira kaawo. Wanigambe Sezaala toswaza mwami wange. Nze tebyali tebinkwatira kaawo. Watukane mujjeko microphone mujjeko. Okitegera. N'oba olina akusasula okuba abantu bano. Nze nali ntandiseeko si be bantandika. Si batandika okwogera ebyekisiru nange nenjogera ebyekisiru. Like oli sponsored. Mpozi nga balina ababawalana. Naye nze nga nze njogera on behalf of my Okitegera. Yayogedde ebyekisiru nange nenjogera ebyekisiru. Kati okkiriza nti omuntu wakwemmere nawe muwemmere. Okkiriza nti oyogedde ebyakisiru. Naye yayogedde ebyekisiru nange nenjogera ebyekisiru. Kitegeeza ebisinga oba waayiriza? Si kuwaayiriza byakwerabisa. Kati ebituufu byagamba nti mwesibako. Yaliyo. Ye kale bameka bakamutwalira nti bano mukazi wange yali bameka era yagambe chicken tamuletya nkoti asirikeko omumwa gwe. Nandize nga chicken tamanyi nti mwesibako. Yes mbawo omuntu gwe sirika joli ndita atangena kuleta omukazi ye. Tebamukuletedde sirika obala balina saga zaabwe biveemu. Toteekayo kikyo. Kati watulabe nkira nga tuli tuti tupepeya. Agenda kola ati. Naye kakati nina kintu ono mutu notya maaso nga bakedde chicken agambe kati nedda. Let's reconcile kankutwale watata akulabe. Nga tugenda. Ono mutu notya maaso. Nga tugenda. Siko okubera nga webwala bwala. Tali kwebwala bwala nga tugenda. Kati nga tusembayo tumalize ekintu kyegundi ekyo abantu kye bagambye ogenda kikola oti. Ekyenyindo. Ekyenyindo. Ye nyindo yangali kati mbagala nkole ki? Bali bagala omwana agitwale. Ale mama bayine enyindo ennungi ku nsi kuneeno basinga enyindo ennungi. Gwe dasi enyindo yange ogiraba oti. Yali okay. Yo wagisibako ne pini. Kaindo kange no bonda bano muri reality kati. Lwaki obokanyiga buli ssaawa? Anti just kalungi katono. Ne kabanga tikali mshemne nga tukatono. Tikali. Leo mayinti kali mushepo. Kaindo kange mwana kali. Bavuma lwakwate banda ababanvuma tebanda banga kukale bili. Ya tibakula anko live. Kati gonda bote. Uli okay, uli clear. Yes, kati. Nawe banandaba. Bwazala akana akeru. Nga kati walogaye wanali mbalache. Nengamba ningwati bobeera mu kusimu oba kibya gayindo nengamba ngoli kalungi. Kati nawe bagenda kipinga nga boogera. Naye kati amabala wagesonyiwa kati. Tukyakuba nyoba. Asikuwa nyoba emirimu. Mirimu. Okay. Okolerera mwana wafuna ekikozesa kati. Nze kubadda nkola ndi business lady. Nani kati olina kati ekikozesa ennyo kuba. Ate no kikene akimanyi nze ninamu kasente kange naye akimanyi. Shege naye akimanyi. Kola obutakola piru byali bikutte mu. Kwanza sirinze omuntu yaddango ne mugamba ampeereza ssente. Era nga naye akimanyi abuze obeerawo otya gwe ataasaba ssente. Shege nze ne malirira. Ebyo ebibagamba biki bibamanyi bati bamwa linnya oba tebakola batya be bamanyi. Goredo ine linnya logeno mutuuma. Nambe Santos. Wazo yeita Santos mutawadi wa Dolibondo. Katongole. Amanyi ogali. Waba mulezi Katongole nambe.
Waba muwala nakatongole nambe. Yes, yeah. Kati bana bawala abali eyo. Within all bino na bena be mulaba. Zera nkipinga abangamba sina mpisa. Yes, sizina zo. Oba twalina mpisa kunze nga tozindeseko na isijja kuwa kitiibwa. You respect me, I respect you. Oshegeera nvuma kuvume. Oshegeera. Kati your parents sing all this saga. Balabye Cesar avudde akusiza mu eggali, ovuddeyo nawe Cesar omuddiza. What are your parents saying? Like your relatives. Ate balina kwogera ki? Tebakukomako ne bagamba mwana waffe. Era bagamba ye yabe banvumi. Your parents are supporting. Bakimanyi nti era bakimanyi wakanze wondetako amalala nange ntutako amalala. Nze omuntu akyasinze no n'emirembe ddala sinali nkuvumyeko. Olwali nfuma siri kunoonya ekyalo kyonna ne jambi. Ali gwokanga naawe. Yakunoonya ne jambi akumanyira ng'ovuma onvumira ki. Nyinza okupangira ekikoosi ne bakuyiwaga amanyo nze nkubuli abayaaye. Mbuze sirina. Ne bakukuba. Era nze. Ale kati obuzibu bw'otamanyi buubuno. Gwe booyita abayaaye bo buli ggali nnamu abayaaye bange. Nedda. Kati gwe daasi gwe wakigezaako. Nti akola ki okirabe. Ninga babu chicken yafuna mbaki. Mbaki? Karate. Gwe Bagamba mune lubalumu n'ofunamu akusobola. Tewali buzibu. Kati gwe naawe omufuukidde akayinja mu ngatto. Gwaze ku Cesarawo no kintu kyannumye. Kufumutya Cesarawo. Ate gwe yayogedde wala birimu amagezi kubuukire bitamukwatako. No bamubuuzizza. Anti yogera jangu interview yogera ebyekisiru. Oyogera ebyamagezi ogambe nti omwala bangamba. Bamubuuza bulungi yanigambye. Nyawulira ekikene alina yanigambye nabiwulira. Oshega in a polite way. Siku kulaga nti olina amannya tona oyogera byakisimbuze mwesibako alina kaki gwe nesibako. Gambo baye ya mwesibako nawe nzandeke. Ne kenyi ne nambe mna yesiba ku chicken kale. Draw. Amwesibako naye. Ati. Nange ati kati nze mwesibako nte naye inengeri gya mwesibako naye. Atya. Tekisoboka gwo mwesibako kubanga ene nawe to mwesibako kubulira buto. Naye fena kati tumwesibako katumwesibeko. Naye mwesibeko nange mwesibeko kati duwe. Naye todda nnyo ku live kugundi ku TikTok okuyomba. Sisa amuvuma. No kyengamba. Oshegerera toyomba nnyo omwana. Jana nga yogera ebyekisiru nange nja muwa. Era buli amuntu anayogera ebyekisiru enze okipinga ng'onvuma. Era nge nja kipinga nga onkuwa ky'obadde ompa. Obeerawa? Nzo kwa mama babeere nankulabe mu kiyayi. Nekande kanze mbeera muyenga. Tobeera mu ghetto gwe. Nze nali mbaddeyo kko kale. Nze empisa ezo. Si mpisa. Omwana getu yasinga n'empisa kyobo. Njaga nkubuulire bano abavubuka abanyu b'enjage. Baba bakakkamu nnyo. Naye muleteko amalala. Omwana somusanga okunjagaye ngali very cool nga mukakkamu. Onywa kunjaga? Asinywa njaga nze. Okoma ku mwenge. No nagwe sigunywa anywa amazzi mu balance mba tugeze ngenzi. Oshege abana baba bakakkamu ababayaga. Tola ebise bisinga bogera bakakkamu naye nga bebasinga obuzibu ngo batankudde. Kati goli passive smoker. Kyomanya ndi muntu mukakkamu nnyo. Oli passive smoker. Otuula nnyo n'abaginywa n'ekuyingira nga busigwa ginywa mukka gwabwe. Oli passive smoker gwe. Manyi passive smoker ate yakyasinza okukosebwa ennyo kuba emika gibajanya gukuyingira oguva eri ataasenyeza ataakoze ekinga mukka gwonna. No oyinza okyogerawo otubati. Nzoka mbera waka mba siri waka mba ku mulimu va ku mulimu waka. Wamaluli wavange waka wa chicken waka mulimu wotu wera mukasumbusa bwe kati oli. Yes kati straight. Somo yatansogera kwa Continental. Bakebedde mwana ki? Ndeka. Kati kicho singa okuyoya. Kicho singa oyoya. Linnya. Linnya ki? Lyo singa okuyoya. Oyagala bali kuwe nga bukyali. Nze oba tebali mpadde njaddi muwana.
ngamba kicho singa okuyoya abakazi bw'embuto baba bayoya buli saa. Tewali kyobula kyomanya nnyiga mangu kati awo kyobula nayanguye muyisaamu eggaali. Naye abantu bagenda toddamu kusemberera nnyo kamera. Bwe wadde ogikutte bwoti wabadde bwoti. Naawe wala sigenda mu gundi TikTok yangu. No, nagirabye video. Alize bisinga I don't use filters. Ng'oyagala yitamu. Enyindo. Ne bagamba why weyongereko emabega. Naffe abali eno tuwe ku space tukulabe. Abo banugu Bantoni nawe. Anyway, you look at that Truth Media live, just go subscribe, like, follow. Babita Soha. Yayisiza musezala we egali. So my tendency was to tell you to apologize na yo kyagali. I don't know boy yagala kusoka ku facing asezala mu bimale. Ekyo kigwe. Naye ndowooza bakunoonyeko if everything is going serious nga really you pregnant wanda bana lutotandisa okuzimba zimba. They should not you know mwana waabwe. Ebyaddala. No, kikaka kigira. Nesha so akola bya kisiru kubeera mbino, nga siri otegera. Kibera so kiba kibira kubo oyonona linnya lya muntu. Natoli lubuta tono jana okola ebya kisiru otegera. Yena ngovumu mbambo jjawa. Nze jasi babeere nga bakimanyi. Sigi sira wagenda nnoonya nti oba kinaki kozi nayigezaako banoonya bayogera bya kisiru. Otegera kati awo bo babeere nga bakimanyi. Neka sawa geze no wagira ku show kyabadde kirungi you went ngate no tera bisa kuba nade manyawo ogenda kubayo gambe nino omwana wo wagambe kibi nga naye wabadde mukaka mukatebe notuula natonyega olutalo ne lugenda ku stage ngubutunula balaba wabadde ozze kusunga era nasunze kati Negwengo ina tatu nyingi by the way. Nade mbade ndo wano. Ada sindeka. Sokoleke. Mwana da sindeka. Uli mubakulo leka nsema ebiri kono. Ayina nakukulika ekisajja kiraki wawandika kamaji. Atonda bisa. Tata bigambo bingi ku mukono gumu. Tola ko nyinya chikeni iki. Kalinzo oli okagadde. Nakaga nako kachimanyi. Obanyinga tulina Obote 1 no Obote 2 twalina Soha 1 n'agenda Soha 2 n'akomawo n'afuna olubuto kati bye bizibu byalimu ali kusezala waavuma sina muvuma wamuvumye sina muvuma ko kishe na muvumi na